Sina barubaru baby. Ekyabadde ku Africa Coffee Concert kyabadde kikabuka era nga Diamond Platinum yabadde omuyimbi eyavudde emitala ow'amayanja okujja munangate mu Uganda ku show eno. Wabula byengenda okubeera nga nkuyitiramuko maaso awo nina Bebe Cool Kosate ne Dr. Jose Chameleone ne Weasel Manizo munange eside eyo mu maaso. Kakasa nti nno osubscribinga kasita obeera nga tonaba Kosate n'okulayikinga video. Kakati nno ngenda kubeera nno nga ntandika nakana akatambi ka Diamond Platinum yagezeza ko bambi okuyimba oluyimba lwa Dr. Jose Chameleone wali ng'alaga respect gyalina eri munangate muyimbi mune Dr. Jose Chameleone. Nkugambye kyabadde kikabuka wali nga ali mu kugezako kuyimba oluyimba lwa Dr. Jose Chameleone era nga bw'olabaawo mu katambi. Sina barubaru baby. Sina barubaru baby. Kitaka vinawe. Salama barubaru baby. Show yatambwidde ddala bulungi nnyo okukamalako obumazi era nga n'omukulu munangate Bebe Cool naye ya performance mu kaddeke akabadde akalungi ennyo okukamalako obumazi munangate abawagizi be era banyumiddwa munangate omuziki. Nkugambye kyabadde kirungi nnyo wali wonna era nga boogezako kulaba akatambi ako. Wali munangate mu concert mu More Sogo side eyo. Nkugambye kyatambwidde ddala bulungi nnyo. Kakati nno eyo kankujjeko ate nkutegeezeko nti no Dr. Jose Chameleone bali no munangate Rwanda era nga mwana mulenzi ono Dr. Jose Chameleone nga bogezaako okulaba akatambi kano babaddeko Justice Samoya munange wano ku Kigali Universe babadde just nga bagenzeyo kushiringamuko eside eyo. Jjukira nti no mwana mulenzi ono Chameleone ne Weasel actually balina show yabaleese eno e Rwanda era nga bagenda soka bagimanirize ate baliko bakomewo munangate e Uganda naye nga mu katambi ako kabadde kakuta kati wali ku mukutu munangate ogwa TikTok eside eyo era nga bookalaba. Bwe kityo nno nkugambye bwe kyatambwidde ddala. Kakasa nti nno subscribinga jjukira nti nno tuba tukuwa update zonna wano ku Jaminat Yugi. Likinga video wali kitambwidde ddala bulungi nnyo. Ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo n'ebirala.